الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، واعلموا أننا موقوفون أمام ربنا عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. أسانا kutendezebwa Allah jalla jalaluhu, nanyini dunia nanyini bitonde na buli kyonna ekisangibwa wansi w'ettaka, mpozi n'ebyo ebitonde byesigaliza mu magulu omusanvu. Tusaana tumusabe ebbanga lyonna asa okusaasira n'emirembe kw'ekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mu bufunze Sheikh Abdallah Musa Tantawi omulundi ogwayita basiraamu twabawaayooko ku bujjanjabi obw'eddu'a, era eddu'a twagiyitamu emirundi gyenzijukira gyali ng'esatu nga tuli wamu. Bwe tugattako emirundi gye yannyonnyolwa giyinza okuba gyawera emirundi nga 7, era nga tusuubira biidhinillahi azza wa jalla nti abasomi tebagoberera bugoberezi oba ne bajja n'emitwe gyabwe ne balaba ne bamala ne batambula ne bagenda nga tebalina kibayize oba kugenda kuteeka mu nkola. Ate nga okuteeka mu nkola kikulu. Naam. N'okusinga. Nawe kityo olwaleero biidhinillahi azza wa jalla, Sheikh, sooka omale okugulawo omusomo. Naam. Tubeere nga tulaba bwe tuba nga tubadde tweyita balongoofu nnyo, tubadde tweyita bakkiriza, tuli basomi ba Qur'an, adhikaari tezitugwa, ibaada zonna tugezaako ziteeka mu nkola. Naye olwaleero biidhinillahi azza wa jalla bwe tuba nga bwe tubadde tweraba, twagala tulabe eyali akola ebyo byonna, sayyidul khalqi khairu khalqillah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atalina ibaada yonna gye yaleka yadde adhikaari yonna gye yaleka mu bulamu, kubanga ye musomesa wa umma eno. Bino bye tuweekakasaako nti ffe tebiyinza tutuukako, ye tebyamutuukako mu musomo gwaffe mwe tutambulira ogw'omulabe waffe shaitan. Naam Sheikh, barakallahu fik. Naam, barakallahu fika Dr. Tukweyanziza. So Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza nti twatandika abadde okuba nti tubasomesa ku mulabe shaitan, nga tubasomesa ne wiqaaya oba tahsin, ng'eki gye bayinza okuba nga beetangiramu shaitan n'obulabe bwayo. Tubadde tujja tutambulira ku mulabe shaitan mu bafumbo, omuli okuba nti balina kuleka kusoma Qur'an al-Karim, n'okuba nti beekwata ku adhikaari ez'enjawulo n'eddu'a ez'enjawulo, baganda bange ab'ebitiibwa. Wabula mbadde njagala Sheikh ku nsonga eno ey'okujjukira Allah oba okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala, abaddu tubanyonyolemu bagiwe value, kubanga abasinga balaba olwedde kye bakola. Oba oliraba nti oyinza okugamba nti omuntu agambe la hawla wala quwwata illa billah nga bwe twagisomesaako, n'alaba nga akyogera kya bulijjo netalina kyalabawo kyanjawulo. Badde ndowooza Seeka anasomesayo ekipya leero, naye era tugambe biri byennyini bye twali tusoma, tugambe la hawla wala quwwata illa billah. Naye ate mu kujjukira Allah mu kitabo ekitibwa al-Wabil as-Sayyib, Wabil as-Sayyib wa Rafi' al-Kalimi at-Tayyib kya Ibn Qayyim al-Jawzi, abantu mu kujjukira Allah balimu emitendera giri esatu. Waliwo omuntu okubanga yantiqu dhalika dhikr, na dhikri yajogera au yatalaffadhu bihi, oba okuba nti ajogera bilisaani n'olulimi lwe, naye nga la ya'rifu ma'na, nga tamanyi makulu gaayo, kitegeeza nti kyayogera talina kitegeera. Newabeerawo agenda ojogera nga yantiq ajogera bilisaani n'olulimi lwe, wa ya'rifu ma'na, nga n'amakulu gaayo agakola ki, naye nga la yasil ila qalbihi,
ku mutima tekkaayo newabeerawo n'omwanadamu agenda okugamba nti la hawla wala quwata illa billah oba agambe nti subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshi wa midada kalimati ng'akyogedde bilisanihi n'olulimi lwe nga n'amakulu agamanyi oyarifu maanaha nga n'amakulu agakola ki agamanyi wa dhakara dhalika biqalbihi nga n'omutima gwe gubifokasingako. Abo bonna mu kuba nti bajjukidde Allah subhanahu wa ta'ala tebafuna migaso gyegimu. Bantu ba miteeko esatu aboogeddwako so nga ate tosobola kufokasinga ku makulu ga dua ng'olede togimanyi kati ate era tosobola kubeera ng'ogimanyi nga omanyi amakulu nga tofokasingayo aye n'owenkanankana n'oli amanyi amakulu n'afokasinga ate era nga tosobola kugimanya n'obeera ng'ogifokasingako ng'ate tomanyi makulu. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man qaraa ayatul kursi yenna asoma ayatul kursi dubura kulli salah buli swala ng'oluvannyuma lw'esswala la shay teri kintu kyonna yamna'uhu min dukhuli aljanna kimuziyiza kuyingira ejjana illa almaut okuggyako okufa. Hadith ojulidde bulungi? Sheikh njiwulidde. Teri asoma ayatul kursi nga oluvannyuma lw'okusaala okujja nga wamala ogisoma bw'ati awanika bagenda okuyingira ejjana. Ekimulemesa okuyingira ejjana kufa gamba essaawa eyo yennyini ekimulemesa okuyingira essaawa eyo yennyini omuntu okumusabira edduwa Allah mujjulule nga yakamala okugisoma kubanga ejjana tugyagala naye ate okufa shotika ekubo zibu nnyo okuyitamu okuyingira ejjana kulwokubanga wetugamba nti wakimugaana kuyingira ejjana okujjako okufa kitegeeza nti labudda min almaut thumma yadkhulu aljanna ayina okuba nga afa oluvannyuma yingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Singa kibeera nga ddala abisomye ddala mu mutima gwe gukakasa byabadde asoma ng'era amanyi value y'ekyo kyasoma ng'amanyi obuzito bwakyo. Ate Rasulu yagamba mulundi gutya? Mulundi gumu. Okisomye mulundi gumu baada sala. La hawla wala quwwata illa billah. Kati otugamba ku nsonga y'okuba nti abantu ba adhikari n'okuba nti Sheikh basomeseza obulungi bwa la hawla wala quwwata illa billah basomeseza obulungi bwa adiya ez'enjawulo nti tubulamu okuba nti abadamu bayingiza bino bye basoma emitima gyabwe ne bategeera nti si bigambo byaffe mu kubyogera ne bategeera omuwendo n'obuzito bwa nannyini byo nani gwe yabissaako kasita tuba rankinga mu kifo kyabwe bateekeddwa okubeera ebintu biba bijja kutwanguyira eno naye naffe tulabanga abali ku revo y'emu. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalinga asomesa basahaba adhikari ezo n'obulungi bw'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'okuba nti omwana Adamu yalina okwekwata Qur'an n'okuba nti yeesembeza oba anoonya obuganza eri Allah naye ate naye kennyini n'akosebwa Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lw'okubanga tamanyi byekwesa. Ono nno sheekhe gw'oyogerako Allah yamusonyiwa ebyakulembera mu bikolwa bye ebyali ebikyamu bitutamanyi nga Allah yekka yali abimanyi. N'aba nga yamusonyiwa n'ebyenkomerero byalikola nga amanyi oba tamanyi bugenderevu basi bugenderevu Allah nga byonna yali yabimusonyiwa gwe twogerako ssaawa Sayyidul Khalq la hawla wala quwwata nabiyina Muhammadin sallallahu Allah yamutukuza mu Qur'an al-Karim emirundi egisukka mu 10 la hawla wala quwwata yagamba nti alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah yasooka n'amutukuza mu kifuba kye n'amugyamu enge n'amugyamu ensaaro n'amugyamu effubitizi n'amugyamu akasajja ku mutima n'amugyamu ebiruma abayaaye Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah n'amutenda empisa ze n'aga nti wa innaka la'ala khulqin azim. Gwe Muhammad olina empisa za kika kya waggulu. Tifenna Allah n'amutegekera omusomesa allamahu shadidul quwa. Allah n'atukuza amaaso ge ma zaaga albasar wa ma tagha talaba nkubulu muvu wadde okulaba akasuwa wadde okulaba nyegenyege wadde okulaba enkuuka. Kati Allah abanga yamutukuza okitegeera
ma kadhaba alfuadu ma raa umutima gwo tegwalimbisanga maaso bye galaba naye Allah n'amugeesa mu ngeesa y'okulaga nti naye alogebwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Olunaku lumu akola ebyo byonna, Allah yamuwa ebitende ebyo byonna, kumpi buli kirungi teriyo mufe yali akifunye yadde yali akikombezeddwako, naye yalogebwa. Faqa nabiyyu eddogo ne limukwata. Faqa nabiyyu fi khalqin wa fi khulqin. في خلق وفي خلق ولم يدانوه في العلم نور ولا قلم. نعم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم yao kana kubitonde mu mpisa ne mbutonde. Yali abuuza lwaki Nabi Muhammad tuwasaba kyalabe nga nafe atamaze okufa. N'abagamba mu kitabo ekiyitibwa Rasulullah kannaka taraahu, manyo yamanyikiddwa, yagamba kuffe ffenna ngani ayinza okwenkana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kani wabeerawo omukyala n'agamba mu kifo kya Nabbi kansiimemu. Naam. Yagamba khulqan wa khilqa, mu mpisa ne mbutonde bwennyini. Ne mbutonde tewaliwo yali amukira. Tewali yali amukira. Naye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mukuba nti amutonze n'amussa muno mu dduniya yafuna ebigezo ku lw'okubanga ye tamanyi byekwesa. Bw'abanga Nabbi ayinza okulogebwa. Ate nze naawe babisaati baabwe bakimbuyege pale enywera muguwa. Kati embeera efaanako bwetyo babbuga lijja bisi. Embeera efaanako bwetyo abantu bonna abasinga balowooza nti sheekhe nze nga wola kusa Qur'ani gye nsoma n'ebitabo bye mmanyi n'adhikaari ze nkola, ate Qur'ani nagikola ki? Nagikwata ndi hafidhu, nagikwate ne qiraati zonna nzikola ki? Nzisoma. Kati nze shaytaani zisobola ebenjaga ki ninga ne qiraati gwe yazijjako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate ye yameggebwa ennaku 40 ngali ku ttaka, nga tamanyi kikigenda mu maaso, ng'ebitonde bimuliko nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati okwejjanjaba konna Allah yageesa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuggyeko ekyokukola ki? Tumuggyeko ekyokukola. Yali lesson. Hatta yagamba abaana Adamu basahaba Allah yogera nga ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawa nga yogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Adamu yabagamba nti wala kuntu alamul ghaiba. Naam. Singa badde manya byekwese lastakthatu min alkhair, nandi badde nkola birungi byokka, wama masani yasu, era sandifunye kabi konna, sandifunye kabenje konna. Naam. In ana illa bashiru wa nadhir liqaumin yu'minun. Naam. Ngani mutiisa na musanyusa eri abantu bonna basazeewo okukkiriza. Kati Nabi Muhammad atabeera atyanga ate nabbi wa Allah ate n'arwala ngate nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabagamba nti Allah zaki tulaga ku nabbi bangi. Nabi Allah Ayyub era ebyamukosa byennyini bye byakosa ono. Enjawulo eriwo nti wali teyalogebwa oli yali ku pepa, yali ku kigezo, ate wano nabbi sallallahu alaihi wasallam alogeddwa. Era eddogo ne lipenetratinga mu adhikaari zonna z'asoma ne ibadaati zonna. Ekigambo ekyo nno seka kinene. Omuntu asobola okulwala ng'ali ku minzaani ya Allah. Ekigambo ekyo kinene Sheikh. Ng'akyewaana nti atya nnyaani? Ng'akyewaana nti atya nnyo Allah. Allah n'amussa ku minzaani. Ate Sheikh shayaatini ziri fane. Ebya shayaatini biri fane. Okimanyi nti mu kifaananyi kyennyini gwe wanywerera weeyitira ate okukosa. Mu kifaananyi kyennyini abantu kye bakulabiramu. Mwe bennyini byomanyi mu bukugu bwo. Oba oli daktuuru. Mwekukozeseza ebitajja. Mwennyini mu bwa daktuuru. Mwokolera katemba. Nejjanga nayo daktuuru kyotegeeza. Ate ziba zi philosophy ezo Sheikh. Allah. Elimu al-philosophy. Era buli mumanyi eyo omukyala yatugamba nti nze nasoma omuntu. I can penetrate in him. I study him inside. I come out. I think like a man. Okajjukirako? Nkajjukira sebo. Seeka n'agamba nti otaba malayika oba bali ku ddala lya Allah. Yagamba nze nasoma erimu gye nne ya philosophy. Ndokuba nasoma omuntu, nasoma ebitabo, yagala nasoma ebitabo 600. Sobola okuyingira mu muntu ne mufuluma. Yali mukazi yagamba can enter the person. I think like a man. I think like him. Enter inside, deep inside. I behave like him. I enter again.
Mojjukira yali muyaye nagamba yali yasomba ebitabo naye ng'abantu baagala omuwuliriza kati awo kali shayitaani naye yamukubira mu bitabo mwennyini amagezi ganzigweramu awo ng'abantu bateza amatu baagala bawulira omuntu engeri gyagenda okubayingiramu abafuluma alowooze nga bo ate nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okumanya by'omanyi abere ku ddala lyekwese ayingire mu ilmu al-ghaib omusajja omu yajja wa Sheikh Albani kana yadda al-ghaib yali agamba nze mmanyi ebikoze eki ebyekwese wajja wa Sheikh Albani musajja bakwalika abasajja bangi abakozi b'obunyama bajja bamuwerekera kuba yali dokitoro ng'amanyikiddwa mu mbeera ezo omusajja mumanyi oba ustaadu doktor professor kati najja n'agamba nti tukuleesa omusajja alladhi lahu ilmu ala al-ghaib ayina okumanya ku byekwese yani iddaa al-ghaib agamba nze mmanyi ebikoze eki ebyekwese yali Sheikh Ibn Baz Sheikh Ibn Baz n'amugamba nti omanyi ebyekwese ng'ate byekwese iba byekweka kubaani Adamu n'amugamba tukhbirni ala al-ghaibiyat ogenda kuŋŋamba Allah bye yakweka ne bye simanyi bal wabula bishartin wahid kakwakulizo kamu Sheikh ajatubudde otegeddeyo ntegeddeyo Sheikh sawa n'abantu insha Allah tubitegeere bulungi kakwakulizo kamu ogenda kuŋŋamba ebikoze eki onazza amanyi ebyekwese era akakasa Sheikh nti yamanyi ebyekwese Sheikh amubuuza nti omanyi ebyekwese ate nga byekwese onamugamba ate nga byekwese bantu kati Sheikh n'amugamba insha Allah makanak tekina buzibu you can go on so genda maso nombuya namga nega kumbulira on one condition kwa sharti moja tu kati omusajja kyava mugamba nti wama shartuka ya Sheikh yamugamba kakakulizaako kogamba kambulire kati ngategeere Sheikh Ibn Baz yagamba bannange siyabanga bagwagwanga bano gomanyo ebyekwese tumayina bakulizo kengenda kuwa nampoliya nga semudda mukuleta bagwagwa bati mu maaso gange kakati Allah abasajja ali abawe entegeere ekike ekyawa ggulu nga bategeera Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ya mama waffe Aisha gye tutambulirako olwaleero agamba qalat yagamba mama waffe Aisha radhiyallahu anha abamuwala wa Bakari Siddiq agamba nti sahira ar-rasul era tumuyita maama olw'ensonga Allah yagamba nisaa'uhum ummahatukum bakyala b'abannabbi baba bamaama bammwe ateseka ng'oyinza okunyingiza masala amalala tutagala tutambulire wano anti oli ayinza okugaladde switaati wange ne muyita oli otya mami kakati anti ge masala gesagala tuyingiremu nga tulina omukwano emitawaana mingi egiri awo ago amasala tusooke tugaveeko emitawaana mingi egiri awo seka shekeke esimu eno inshallah an عائشة رضي الله عنها قالت نقام سحر الرسول صلى الله عليه وسلم يلوغ بك محمد صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق ومسجى فمبا بزريق يقال له غبميتا لبيد بن أعصم أمن يجيجو لبيد بن أعصم يلوغ النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن أعصم نعم أعصم أقام حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم تكيس النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل شيء ما فعله سيدنا النبي محمد تقول له يوكبانغا لا بانغا يني kintu kyakola nenga takikola nenga si yakikola alimu yali in two personalities nirabanga lima atenga talima ngate talima nirabanga avuga emmotoka atenga ali kubigere era kihappeninga mu bantu omusiraamu asobola okugwawo neebaka n'aloota ng'ekifo kyaloose kyennyini alabanga yali akibaddemuuko kati ate n'azuukukira ddala wayise ebbanga atambula ali mu kawempa n'alaba ng'ekifo kyalimu alinga eyakirimuuko naye nga takituukangamu gwe mulundi gwe ogusooso kituukamu mazima naye nga ye alabanga eyakirimuuko kuba bwe yeebaka oli kaliino atambula ye yatuukawo nga ye nga yeebase filmanam kati bw'atuukayo ng'ategeera
Karinu eri yalabawo mu memory ebere ya kirikodi naye aba alabange yatukako obwayise nenga tatukangawo masha Allah kitegeeza entambula ya shayatin okutambula obudde obwekyo ne qarin okuba nti omuntu asobola okulowooza nti yali atuuseeko awantu nenga tatuukangawo physically nga yatuukawo ruhan oba nga tatuukangawo physically كفاها ومعنى نعم بني تولي مسألة سأل الله سبحانه وتعالى أي باتجيزي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قامته نتوى كل ليفو كان يخيل إليه أنه كان يفعل شيء وما فعله نبانغاي نتشاكوزي نيغا تتشكوزي حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي yatugesera kimu Aisha gani yatugesera kimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawe byatuka wonga alijendi nze Aisha radhiyallahu anha wa Umar Bakr as-Siddiq wa huwa indi lakinnahu da'a nina yawm sallama ya saba wa da'a ila nasaba thumma qala wana gamba ya Aisha wanga Aisha ash'arti anna Allah aftani fima istafaytuhu fi na'am oshtegedde konti Allah subhanahu wa ta'ala nyanukudde kwekyo kyembadde musaba kumbera gyembaddemu nga nina ensonga zendowooza nti nzikoze naye nga sizikoze ki ninga abadde abuusabuusa mu buwangaazi bwangaawo nkoze kino oba kino sikikoze embeera efaanako bwe bati kitegeeza neyeebuuza kwani ne mu bulamu bw'abantu bihappening omuntu n'abanga n'agula poloti naye nga takkiriza nti agigula kubanga talina ne muswala wano wennyini nga tusaala esswala omuddu abala bizinesi n'asuubula n'agenda China n'atunda n'akomawo n'amagoba ne basaza salaamu Allahu akbar nga tebaba tannabeerako China inna dhalikum ash-shaytanu ismuhu khanzab hadithu jujukire au khunzabu awo khinzab naam sheikh kyala dategeza konti omuntu shaytani emuzoganya ebbanga lyonna ne mu ibada kugwira yokava obo shali yawo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith erina jimatira nnyo naye Muhammad maji yagamba nti idha kabbara ahadukum fi salatihi umrasakba takbira mu salah na ingile swala shaytani najja wa yasriq qalbahu nemubako omutima gwo nemubako memory ye wa yabqa jisman bila ruh nasigala mubiri nga temuli mwoyo nga housing yesigadde temuli line nagamba hatta tuwa ku level nga la yadri kam salla ngatamanyira akammeka zasala bagana batubanga ne mu ibada amakuli ago gabeerayo tuderi Allah subhanahu wa ta'ala kati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyonyola Aisha mama wafamu gamanti atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'si nzijidwa abasajja babiri omuna tula ku mutwe gwange wa akhar inda rijli ku bigere byange wanatula ku bigere byange faqala ahaduhuma li sahibi onomuna gama munne ma waja'u ar-rajul ومسجع نبرد شونه يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال مطبوب يا مغامبا قالوا قدوا وقال من طبه يعني من سهره نمبوز ان يمرزه قال لبيد بن اعصم يمرزه مسجع ولبيد ابن اعصم قال في اي شيء yamlo geddemuki kyera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilo nabi funali wali nga yebase nga afuna wahi kubanga nabi musallama yalinganga okulota kwe bubaka wakana la yatamathalu ash-shaytan bi suratihi shaytan temwefananyiriza naye ate fosobola okulota nga byolota byonna bifu wakana idha ra'a ru'ya yaqa nga yo yagadde olabe ate era gye twatandikiddewo wava obuzibu okubeera nti omuntu asomye edduwa ey'okwebaka n'adhikaari naye n'aloota ebirooto eby'entiisa kubeera nga yabisomye naye nga amakulu gaabyo gennyini tagamanyi era nga tebyasaze eddooka oli kuyingira mu mutima yabyogedde na mumwa yayogedde mu bwogezaawo ate ng'ebya Allah tufokasinga na mutima gwe guteekeddwa okubeera nti gutuusa ku ansa kubanga watudde aqida watula enzikiriza kyekibuga kya nafsi ky'omwoyo
masha Allah so wali Allah agenda gamba banadamu basima Allah bagenda okugamba nti ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wanunga nafsi ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna ewe nafsi metulizana irji'i ila rabbika rejea kwa Mola wako radiyatan mardiyah ka hali amekuradhi Allah nawe umemuradhi kati mumbele yogamba nti omuntu asima Allah nokuba nti byayogera mu kujukira Allah agenda kubanga biva ku mutima talipira biripire awo we wavu akalumanywera era bonna seka lindako katono baganda baffe mwenna banyina ffe mwenna ababeereeyo nga muwoza nti tusabidde Allah ebbanga nga tuleesa adhikaari nga tusadde naye embeera ng'ekyagaanyi ansi eri awo mulwane nnyo okulaba nti bye musoma mubitegeera era mubifokasingeko na mitima gyammwe ojja kulaba nga obulamu bukyuka tetukugamba wano nti soma adhikaari bweti soma dduwa bweti ate ofundikire ng'obirimbisiza ogambe nti tebikola kubanga tubalabanga abasheekhe bangi abasomerera abaana abalwadde shayatin ne bamusomera Qur'ani nnamba okumala emyaka nga 5, 6, 7 naye nga omulwadde takyukako omulwadde tawona seka natuko kukwata Qur'ani ng'agikwatira ku mulwadde kaakati ekyo ekifaanagana bwe kityo obuzito bw'ebigambo ebyo mu kubyogera bikolera ddala ng'omaze kufokasinga ku makulu g'ebyo byogera ng'era obikakasa mu nnafusi yo nti ddala bigambo bya Allah ng'okakasa n'ekyo ekikolwa ky'okola si magezi go si kwagala kwaggwe okukikola wabula kiragiro kuva eri omutonzi Allah. Sheikhe basajja babiri bazze batudde ku mutwe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omulala atudde eri ebigere bye akyategeeza Aisha radhiyallahu anha akyamunnyonnyola amugamba ono ali ku mutwe yayogera n'ali ku biki ayogera n'ali ku bigere amugamba nti omusajja yabadde ki nti yarogeddwa nanga bamulogesezza ki bamulogedde mu ki ani yamuloze Labid ibn Asam fi ayi shay'in yamulogedde mu ki nagamba fi mushtin wa mushata bamulogeza nga bakozesa ekisanirizo oba enviiri esigalira mu kisanirizo oba mu kirevu omuntu nga asaniridde era kubanga bintu ebisinga akasanirizo sheekhe omuntu bw'asanirira ekyokuyiga kubanga sheekhe eki kyennyini kyoyogerako ye Nabbi yali asaniridde naye kati abalogo b'omulembe guno abo baavaawo dda enviiri zonna bazitwala baga mu saluni oyo wabala okusala ng'ezo muzituwa abalala beebaka n'azuuka n'abayoola ettaka kati n'abalala we bayoola n'abalala shayatini zennyini zimanyi okujja ne zikwejjirako enviiri nezikujjako oluusi enjala oluusi ne zikusala omusale abantu bazuukuka ng'alina ebimusaze alinga badde mu lutalo ababadde bamutuga n'azuuka ng'akooye ng'alina omwenjala abadde atugibwa naye nga zezo zennyini so kyetwogerako bakimanyi kubanga bibatuukako abo batulaba. Allah subhanahu wa ta'ala atulungamu atwanguyize kati rasulu yagamba malayika yagamba nti fi mushtin wa mushata aga wajuffi tal'i nakhlati n'okukozesa ebikoola ebikalu eby'omuti gwaki gw'entende Rasul sallam qala wa ayna huwa bamubuuza nti no sheekhe nga tonnamalayo omanyi bamanyi nti buli musawo avaayo aba Muganda ono yali musawo Muwarabu nga Muwarabu omushiriku ng'ate Mukuraishi yali mushiriku piwa era owulira bye yakozesa luviiri naffe no tubirina naye ye yakozesa entende ebikoola by'omutende ate nga dhakari kati ekyo bulijjo sheekhe kirubasomesa abasiraamu nti shayatini zibuli mu buli ggwanga oli n'agamba nti ono alina bulwadde buzungu Uganda ziri buli wamu abangereza balina ebyokola byabwe era bonaabitinkula obulungi oba ogenda wegendereza amalwaliro g'oyingiramu okujjanjaba wano Abamerika balina ebyabwe Abajamani Abanowe Abanauganda fenna ate na buli kabira n'ebyayo era na buli famire n'ebyekika byayo bangamba mbu ate mu bazungu abo Abamerika babatya nnyo aba Red Indians babatya nnyo
ate katufe nga wano mu Uganda boolaba bwe tutya nnyo obusajja buno obwa Equatorial Guinea kubanga mu Africa wano obugini waliwo Guinea Bissau ne Equatorial Guinea kati njogera ku Guinea Bissau eyo Guinea Bissau eyo bw'alowooza ng'ayagala genda kukola ku ssente Allah yabagezesa ne shayatin asobola okuyita buyisi mu kaalo bw'ati nga buli gwayitako agwa eddalu n'amala n'akwata akatebe ke n'akateeka wali kabalaza kaakati buli alina omulwadde we amuleete bamujjanjabe era bo bwe batwe bakole ssente era wantu wazibu nnyo eyo Guinea Bissau wantu wazibu muwuliddeyo bannange kaakati abantu batambuleko mu nsi ebirala bajja bbira waliwo n'akasi akalala kessagala kutoononera budde wano kati wano abasinga balowooza nti Banigeria be bakambwe Batanzania abaluuli wano mu Uganda n'abanyoli babatya nnyo abo abeeyo Naggongera eyo bali eyo Naggongera mu disitulikiti ya Tororo eyo Allahu akbar naam kati agamba nti wajuffi tal'i nakhlati dhakari ne bakozesa n'ebikoola by'omuti omutende omusajja qala ayina huwa kati ono malayika omulala abuuza malayika omulala oli ali waggulu ku mutwe aga nti aliriddawa biriddawo ebyo qala fi bi'rin dhirwana biri mu luzzi olwa dhirwana oli mu luzzi olwa looziyo oli mu luzzi olwa gundi kati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omusajja amala okumuggyako ebyo n'amuggyako ebirevu oba n'amuggyako enviiri n'agatta n'ebikoola by'omutende omusajja yabissa tahta al-bi'r wansi w'oluki naye olira ebintu bya shayatini bwe bitategeerekeka kubanga oli ayinza okutuma eggi ly'ensiri nagaa nti njagala amalusu g'ensiri embeerera Allahu akbar katoge agitegeera ddi nti mbeerera amajini gagimanya ogwo batuma ente ennume naye nga erina enkoko nga terinyirangako siteba nankoko kati naganga kati amajini gatabuka nga olese yakabala dda olese yakabala dda lwaki bajjajja banyoma kati basako okukuluza obutategerekeka biba tebitegerekeka nga baagala oli ayinza okutuma olulimi lwa ggoonya kugenda lulujjawa wattaqullaha bwaba babakyalo omanyi bye babatuma okukola kwata ekifi ky'ennyama mu kaseera ng'oli mu haidhu kiteeke wansi weepaadinge nakyo kijjeeyo kifumbire omusajja mu nva ajja kwagala nnyo ne senga w'omuwala omu yamutuma enkumbi anjogera enkumbi loozo ogiteege oli musajja mufumba enkumbi ogimanyi kakali wagimutuma mugajaganga bamaze ogirongoosa bulungi nnyo okitegeera nga ne buno Bukhari obuto mwebuli asooka atutegeere era yamugamba oyo tali wasa mukazi yenna mulala tali wasa mukazi mulala kasita oleeta obwo nota butontayo obuto obwo mukagoye bulungi nnyo teka tumukutte tujja mumunyiga ajja kutuwulira tujja mumunyiga abalala babatuma njagala ondeetera akagoye kaak'omunda mpale z'abakazi zibula ewaka pule bokisa z'abasajja zisalibwako ebitundu agenda okujjanga obengeri gyokola sukuuti yabaluuse kumbe basaze ensaze kati embeera efaanako bwetyo saba Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah atutaasubulibwa shayitaani naye ate obusiramu bwatuyigiza ina ekigambo kyogedde ku kyenjala omuntu okubanga kyamusunna osala enjala ze ku lwokuna n'enviiri n'okusala enviiri za wansi ezo eno mu kibuga kya nnyaffe Jennifer ennaku nabonye mu nkwawa buli kimu kyonna n'osala n'okuŋŋaanya wamu n'oziika n'okwata n'osima ekinnya n'oziika yenkola y'obusiraamu bwe twagadde buli kimu kyonna tubakonereko mpolampola enkola y'obusiraamu ebyo tubiziika kubanga ate omuntu aba akuwabisa shayitaani zibikozesa oba abalogo mu mbeera efaanako bwetyo bi'awnihi tabaraka wa ta'ala kati aga nti fa ataaha rasul naye Muhammad sallam kitegeeza amalayika bamuvuddeko obudde bukoze eki bukedde fa ataaha rasulu fi naasin min ashaabihi فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة حناء
ya Rasulullah nga twabanga amazzi g'oluzzi luno galinga agalimu ina langi ekoze eki amazzi gakyusizza kkala galimu tebitegeerekeka bikala bigenzeemu wa kanna ru'usa nakhlaha ru'usi shayatin naye ate guno omutende tugabanga gwe bamyenyeeko gulinga oguliko emitwe gyaki ya shaitan kubanga emiti gyonna gimera ku ttaka okujjako omuti Allah gwetekera abantu mu muliro innaha shajaratun zaqqum ta'amun athim gwegokko gutameraku gwamera mu muliro Allah yagumeza mu kalmuhl yaghli fil butun taghli alhamim Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye ni Allah yagamba ochenjagaddemu nti goyina nabo ru'usi shayatin mukitegera embeera efaanako bwetyo kinyagadde okuba nti nkola tanbihi mu mbeera tuli ayinza okwagala okumanya ru'usi shayatin nga takitegedde emitwe gya shaitan kitegeeza obuufu bwazo kubanga ekintu kya shaitan kiba kiraga obuufu tuba ne signs ne symptoms kati bano bakyogera mu kanyomero oba mu kifaananyi nti already nabbi yali basomesa dda obuufu nga bo balina kye balabye already balina kye balabye ono nga walinga wali omusezi abantu batera obyogera naye nga teyeeraguza ate enviiri zinvudde ku mutwe nadde entambula enviiri ne zinva ku mutwe nenkyuka bwe nti nomulaba nti kubayinza kwaliwo jinni aba afunye ataako olwo shayatin ziba zimwambadde jinni limwambadde oba waliwo najjinni amuwambye zimwambadde mumbeera efaanako bwatyo kubanga muntu ayinza obyogera bwatyo nga kolo lwafumbiddwa oba lwawasizza najjinni nga omusiraamu lwawasizza najjinni lwamwegombye kolo najjinni olwabadde amuwamba n'amusalako era waliwo katembatemba mungi baba bagambanga nti olaba omusezi n'oleekaana oba n'osirika n'oddayo ewaka n'onyumiza abantu nasanze omusezi n'onyumya gwe toddayo kwogera paka nga bakufumbidde akati kakabaala n'owutako kasupu ezengero bazisomesanga edda mu baganda mu bwakabaka bwa Buganda abantu babimanyi abo boolaba n'okutusinga byetwogera ffe tulimu irimu wano naye bo bali mu practica abanadamu Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa obushiriku tutaasa obwavu n'obukafiiri kati sheekhe ebintu ebyo babuufu ru'usu shayatin babuufu nti omuntu asooka abikinaga nti newana embeera yawo si nnungi guno omuti guli bwe guti embeera hatta ne waba muntu yennyini omuntu n'olyabo tunogaa nti omuntu oyo nga kiki twasoma nga sheekh agamba nti yakunu fi wajhi dhuluma aba ayina ekizikiza mu kyenyi dhulumatu shaitan ezikiza kyaki kya shaitan era ng'omuntu alina ku ilimu yatib asobola omulana nti nedda oyo mwadamu mulogo oba oyo mushirika oba aliko shayatin sheekh abadde annyonnyola kigambo ru'usu shayatin qultu ya rasulallah nagamba wange Aisha ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afala istakhrajtahu tobijjeeyo qala aswada mamugamba nti qad aafani llah nze Allah amponyezza ndi bulungi fakarihtu an tutira ala nnas fi shar fihi sharran faamara biha fadufinat agamba nti saabijjeeyo biri natidde okubanga obubi bwabwe obuyinza osaasaana mu bantu nebategeera nti nedda naye bamulozewo bati n'obubi bwabyo okusaasaana mu bantu ekyo seeka tulina okukisimbako nnyo essira ssaawa zino olw'ensonga nti tulaba nga abajjanjabi bagenda ku kifo we basuubira eddogo we lyateekebwa simaawo ne basima sima nawali ne basima ng'omulwadde ate oluusi yabalagirira kati sima nawali mbuna ejjinni libakwatiddwako ennaku n'ekisa kati libayamba n'okubalaga nga we baalissa simaawo ne bajja so nga mu kubijjayo n'abamanyi bangi aba akida bagaana omusiraamu yenna kubanga ayogera n'amajinni njogera eyo mu kubijjayo obubi ne bujja busaasaana ate mu kitundu abantu mwe bawangaalira temubiraba byo bibalaba bikulaba oleesa amafuta ogenda kubiyiwako nga bitudde
ne bifumuuka olese lukuya ne bifubutuka emisinde ne bidduka kati abantu ne bakosebwa ne bambalwawo ne bakubwanga 100 buli omu n'afuna emitawaana ku kyalo era tuvola abantu bwe tuba tujjanjaba bana abasiraamu batusaba nnyo kugamba nti seko ba mutugendeko mu maka gange gye mbeera musomerera gye mba mugira kubanga we wali ekizibu kiri awo wennyini olabanga mu hadithi eno tekyetaagisa mujjanjabi kusituka kugenda kujjayo byateekebwa abantu bonna wabula ate obujjanjabi obusobola obinafuya nabyo ne bisigalayo nga tebijjiddwayo kukosa bantu basigadde ne bisigalayo naye ng'onajjanjabiddwa ateredde kasusa kyava agaana nti nedda abantu bayinza okufuna n'okuyiga nti bamulogesa kino nekino nekino nabo ne bagenda ne bakola ki ne bagenda nga balaba enkola yaabyo kubanga era bibyo yabyogera rasulu yagamba nti man aqada uquda ishtegera thumma nafakha fi singa omuntu asiba ekifundikwa kyonna nafuuwamu n'alaamirizaako fakad sahira abaloze waman sahira fakad ashraka era abaloze abagasse ku Allah kati omuntu ayinza n'okuba takozesezza bino ng'akozesezza birala kubanga naggambi abo baali bawarabu naye tulina wano bamutuula ku ngo tulina bakabwa kaganda tulina bano bakabula butugiro tulina bana bakaliba ono omuyaye weene bujagaali abo bonna we bali wano kati ate nitujja tubeerawo n'abantu gaba maama fiina bo abakola sande rokka akola sande rokka lwagaba obugagga olwo lwabugaba nikakati ate nga tugamba abaddu abali mu mbeera efaanako bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala mudderi kitaabu ne sunna n'okuba nti rasulu yatugatadaawo ibadallah mujjanjabe kuba Qur'an al-Karim yerimu ki eddagala wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara kati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti fakarihtu an utira ala an-nas fihi sharran nenti okubanga abantu bafuna obuzibu fa amara biha fadufinat nagamba ayedda mwongere biziika buki muzike buziisi ekyetaagisa ekyetaagisa kukola ki kubanga buli kugenda kusenayo buli asenawo avaawo yeetisse oluzira lulina omuzimu gwalwo togenda oluzira luliko omusambwa era mu kiswa mpitirivu nnyo ezizenga zisomesebwa abantu ez'obunyonyi nga bajja batiisa abantu tebagendayo kiro saa 7 omusajja bakulaga nti yali twalabula ilimu waliwo kiswa ezo ez'okunoonya okumanya nga batwagazisa okunoonya okumanya waliwo ezizenga zitusomesebwa ebbanga lyonna we tukulidde nga tusoma nogaa naye naye nga mukumaliriza mukwogera mu bizibu bye yayitamu ng'ebintu ebyo byalingamu oluzzi lwaliko ensolo nga yo erya buli omu naye ono n'asimattuka ensolo yamubuuza ki ky'osinga okwagala agiddamu kiswa ogimanyi naye yali yaqiira waqaala sanadi yayo bwe bunyonyi so sheikh biidhinillahi azza wa jalla hadithi eyo tetuyinza kusukkawo kuyo tusobola okuba tukoma kweyo ne tubeera nga abantu ba tanbihi leero nitubasiibulirawo inshallah tanbihi yaffe yolwaleero oba kataleke kakafa akolale mu mbeera y'okujjanjaba nga tubaze tubalaga nti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera efaanako bwekyo yanarwala wahuwa sayyidu khalqillah kyoba toweerabirira ddala abamu nabi hadi talina ibaada yonna gye yaleka talina bikaari yonna gye yaleka Qur'ani gy'osoma kuye kweyakka naye yalogeddwa so gwe toweesuulirayo gwannaggamba n'olagajjala eri omulabe wo shayitaani wandibeera ddala nga mu kifaananyi kyo mwennyini mwoli ate mwasaliddewo okujja okkumegga Qur'ani yo gy'omanyi Allah yamugesa mu mbeera efaanako ate nga ali ku level ya waggulu shekhe tubalabanga wadde abamu balowoozanga abamu bamuyitanga mugu wa ddalu wama sahibukum bimajnun anna lahu dhalika ya rasulallah anna lahu dhalika huwa sayyidul khalqi wa khulqa nga yasinga abantu empisa ne mu butonde anna lahu dhalika akijjawo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ekyo kyalimu nti bigezo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabifuna naye mulimu solution okuba nti omuntu الدجال اللي هذي بام واليالم إخلاص ديالم إخلاص falaq للناس
era ebigambo ebyo mu bigambo bya Allah. Man qaraa ikhlas qul huwallahu ahad 3 marrat soma qul huwallahu ahad emirundi 3 abanga asomye kimu kya 3 mu Qur'an. Kitegeeza seeka wema njagala Qur'an yonna ogisoma nga ngisomeddemu ikhlas ikhlas nisoma emirundi emeka bw'obanga oyagala kugisoma ogisoma emirundi 16. Kitegeeza nti omwana Adamu wasoma ikhlas n'agattako falaq ikhlas 3 n'agattako falaq emeka 3 n'agattako nansi emeka 3 ate waliwo ekibalo kirala kiba kirala nnyo. Fenna bannange tudde eri kitaabu wa sunna tugiwe obudde wakiri ikhilasu tegeera amakulu gaayo era ogalengerere ddala wala mu mutima gwo. Ennaasi falaki biwe obudde bwabyo tegeera amakulu gaayo ng'agenda kwebaka fokasingeko bambi kye tulina okwewala tusabe Allah tutaase ffenna kwe kusoma ebigambo bya Allah ne tufundikira nga ddala kituufu tebisaze ddookooli lino kuyingira mu mutima guno ekibuga ky'omwoyo. Bangi tubisoma nga bikoma wano tebisala wano. Eyo tanbihi tanbihi sheekh gyabawadde nze tanbihi yange inshallah doktoro okwongeza ku tanbihi gyabawadde baganda bange ab'ebitiibwa nti sura zina vali ez'enjawulo amanyi bajja bazoogerako naye era tukuwonye nnyo ayatul kursi ne sura nabi Muhammad zeyejjanjabisa essula ezo 3. Sheekh obadde okimanyi nti omuntu wasoma ayatul kursi ng'agenda okwebaka Allah amussa mu bukuumi bwe, Allah amukuuma n'amusako security paka obudde bwe buki ate nga ye yennyini la ta'khudhuhu sinatu wala naw tasumagi ate teyeebaka la hawla wala quwwata. Kati ate waagisoma ku makya baganda tukate Qur'an al-Karim akisoma ku makya Allah amukuuma paka obudde obuziba. Sekena kino tukyongereko biidhinillah. Abantu tubalabanga balwadde nakugamba nti mbizibu byange byonna byennyina ne shayaatini embonyabonya gye zimbonyaabonyeza naye ate simanyi kusoma ki Qur'an. Bwe weetegereza omubaka bye yejjanjabisa Bakara ogirabamu Imurani ogirabamu Nisa ezo zikabejja essula ennene zolaati zikabejja ate zino buli omwazi zisaka kati ye alaba nga alina okuba nga amanyi osoma Bakara ye alina qualifications ez'okumukola ki ez'okumujjanjaba naye nga olaba solution teyatukalubiriza bulamu ikhlas nas abamu tuzita sura zaffe ezo sura zange yereke iyo ngimanyi naawe atukurusiyo eyo wakati waliwo omwana yatagimanyi twagikwata bukwasi nga olaba alihamdu kati buli omu aba alaba nga ng'ekyangu naye omuntu wagiwa value n'amanya ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah oleeta enniya y'okwejjanjaba era Allah akola ki era Allah akuwonya badwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'olaba takuwonyezza manya fokasi ye ekyabulamu ku bigambo bya Allah. Fokasi eba ebulamu eba ekyabuliramu ddala kubanga ffe tuli basiraamu ate kalimatul islam tashtaqu min as-salami. Wallahi kati omusiraamu atalina mirembe ng'ate ebimuwa emirembe n'ebimubeesabeesa weebiri obusiraamu bwe bukyaliko question ki maka kubanga tukateeze enkolagana nayo kati we ne Allah omusiraamu alina kuba na mirembe yemenyera ki nga kiva mu kigambo mirembe tuwali kugira kakati aba ateekeddwa okulaba nti singa alaba nga wakyaliwo ebimuzoganya awo yetereze aba alina kwetereza Sheikh Abaddu tubaweko contacts masha Allah tulyoke tubasiibule bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Namba ya WhatsApp eno ntera okubagana okugikubako nembagamba bagi WhatsAppingeko bu WhatsApp nze naye atabamu bagikubako bwe mba nga mutwagadde biidhinillahi azza wa jalla 0757 ya WhatsApp eno gyembawa 0757717707 naye oba oyagala kutukubira oba okunkubira nze kubanga tulina ennamba eziwera ono dokita wa ddwaliro lino nange embeera wano n'abasawo abalala we bali naye eyange eri 0703443647 bawe ennamba ey'okusatu eyo 0704 ndowooza yeeri ku tafaqahu wala tafaqahu 0704
690383 070 nkaaga mu mwenda 043 83 mujja kuba mufuna ba Bukhari. barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa kathara Allahu min amthalikum subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.